Ng'asinziira mu kitabo eky'Amatayo, omusumba Bujjingo asinzidde mu kusaba okw'amalya g'ekyemisana okubadde ku kkanisa ya House of Prayer Ministries International olwaleero n'agumya abakkiriza bonna nti Katonda agenda kuggyawo ebibonoobono byabwe. Kino we kijjidde ng'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International egenda maaso n'okusaba n'okusiiba era nga olunaku olwaleero bawezezza ennaku 11. Omusumba Bujjingo owa House of Prayer Ministries International ng'asinziira mu kitabo ekitukuvu Matayo 9:13 agumiza abakkiriza nti Katonda wa kuggyawo ebibonoobono wadde omuntu abeera n'ebyonoono. Matthew chapter 9 verse 13. But go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice. For I did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Omusumba Bujjingo ategezeza nti abantu bangi mu nsi basalira bannaabwe emisango, naye Yesu yajja okulokola ensi awatali kusala musango. Mu bulamu buno ensi tusalira emisango, naye Yesu teyajja kusalira nsi musango, wabula yajja ensi erokokere ku ye. John chapter 3 verse 17. Kubanga Katonda teyatuma mwana we mu nsi okusalira ensi omusango, naye ensi erokokere ku ye. Ensi ekusalira omusango, naye Yesu bw'ogwa mu mikono gye ekibonoobono we kikoma. Kubanga attachment y'ekibonoobono ebiseera ebisinga eri ku bibi by'abajjajjaffe, by'abazadde baffe oba ku bibi byaffe. Omusumba Bujjingo agambye nti abalabe bangi bakola kyonna okulemesa, nga ne Katonda bw'akola okubaswaza n'abakubiriza okukwasa entalo zonna eri Ssaabalwanyi Katonda. Tebakulimbanga nti ewa Mukama tebijja kusoboka, ne bakugamba kaakati ebikubonyaabonya bizimbire akayumba ke bayita essabo, bitandikirewo eddundiro ly'embuzi oba ery'ente, bisaddaakire. Ebibibyo bivaawo na Mukama waffe. Kati Yesu yaŋŋamba nti Bujjingo abantu bagambe nti eno season ndi mu operation yakubawonya bibonyoobonyo. Munnabudde Bujjingo agamba nti ebiseera ebisinga omuntu alina ebibi, ensi emwegaana n'okumwesamba, naye Katonda gw'asinga okwagala era amusaasira. He came to look for sinners. You know, you might have sinned and you also fear your sins. But since you are not dead, you are given another chance to live again. Katonda akuteekera omukisa ng'ayagala akusaasire. Finally naawe obeere mu bulamu obweyagaza. Kati abantu be baleeteranga Yesu bonna tewali n'omu gwe bazzangayo oba eyezzangayo nga tawonye. Mbu kubanga abadde n'ebibi, ensi ow'ebibi emwesamba, eggulu ligandi jangu tukunaaze mwana waffe. Abakubiriza okunyweza enkolagana yaabwe ne Katonda bamukwase buli kigaanye kuba ye talemwa, era mu kuyita mu kusaba kuno agenda kubaggyako ebibabonyaabonya. Build a relationship with God on a personal basis. Banji kumwe abasumbibwa abasumba ng'omusumba singa akitegeddeko nga Mukama agenda kuwa $1,000,000 musumba agirinnyamu. Ate olaba omugamba bugambye nti sigenda kuddamu kusabira onaga nti byonna biwafuna bigenda kuggwaawo. Ekibonoobono Mukama bw'aba akikuwonya kiba between you and him. Abasabidde omukisa era abakkiriza basiigiddwa amafuta ku ttaka ettukuvu ery'Ekkanani mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana n'abakubiriza obutasubwa okusaba kw'okuyita mu kiro enkya. Byatumwebaze Godfrey, Soroti TV, Omunnyo.